Leero ku Lugonvu'S show. Kyokati eri abaana bali mu kujja mawulire bino bulina okubanga mbimanyi nti buli lwobeera ng'oyogera ne bigenda mbimyufu byokola tebiriyo. Quality of output yefa Erina kusigala at least mu yero. At least erina kusigala mu yero bya ddala. Erina koma mu yero kati gwalo n'olyoko wamba olubalama. Right, tuli ku kinana mu mwenda katonyeza bili cha Basa Farmer Radio Buganda, of course ye mando so eranga buli Tuleese Mbaziira Tony, and welcome to the show. Yeno Sunday Mega Drive ulura Sunday kumacha wetuberanga tujikuba saweji. Hayo je mulabyeyo paka sawezi muziraba. So nenga just mbera ndi mubaza nyira ko kubanga bo bachimanyi naira emo paka kunya. Mbaziira Tony. Oli bwakubuza olugendo lwo mu media. Lutandikirawa. Lwatandikira ku Radio Equator. Kaje lwatandikira mwaka ki? 2008 nga bwe gambye nalina emyaka 2 mugumu. Nze nazoganya ku Radio Equator. Obutafaanana kuna Suna Yesuna baatwala mutwale. Omugenzi Dickson Sengonzi ya mutwala. Ninzo okuzoganya okufuna omulimo ku Radio Equator. Nagendangayo ninga ne wotukirawo ku main entrance nga waliwo ekipande kuliko no vacancies here. Tewali mirimo wano. Ku Radio Buddu mu kaseera ako. Okukansa okujja ku Equator bakukansiza ku mmeka sente. Ratuka nitugwa mu nsimbi bali ezitokola zitotogana. Emitwalo 2 mwegi. Gozimanyi. Lindako. Ozimanyi gwe. Nga zitotogana. Ng'obadde tolina yadde ekikumi ky'ofuna eri walala. Tuba wa 2 Hey. Gano mazima. 90% kwa radio presenters neba TV presenters tulibavu. Abanchidde bulungi. Damonchi tegeere bulungi mama. 90% kwa radio presenters neba TV presenters tulibavu. Ekyo kituufu. Era tukisanga nga amanye gaffe gakubisa obugagga bwaffe emirundi engaluko. Amanya tulina manene mu nsawo temuli kantu. Kino obuzibu buvaawa. Wali okifubyeko kyebuuza. Nze nkimanyi. Nkimanyi ebiseera bisinga fe abali mu media tusuusuuta nnyo amannya ge tufunye ne tugatiitiibya ne tulema okugenkanyankanya n'obudde bwe tuwaayo okuyiiya ebirala ebisolo tuviiramu embeera okutereera. Kidemu bw'ofuna omulimo ku CBS otiitiibya nnyo erinnya lyo nedda erinnya lyo gwe lyofunye olw'omuzindaalo gw'olina. Tutiitiibya nnyo erinnya eryo ne tulifuula nga lya kitalo ne kitukyenkanyankanya budde bwe tulina kuwaayo kuyiiya bintu birala biyinza kutuviiramu mbeera kutereera. Ewatali radio. Kitegeeza nti omuntu bw'aba ng'omulimo gwe gw'alina mu bulamu gwakukola ku radio kokuba ku TV ko kagenda kufa bwavu. Ekyo kituufu nnyo era bw'aba ye atakimanyi aba alimba. Lindako. Bwe tuba nga tulina omukozi wa radio oba omukozi wa TV nga talina mulimo mulala gwonna gw'alina. Talina busobozi buzimba kaakalina. Anaakajjawa. Omusaala. Anti omusaala nakugambye luli nti ne bwe bukya gwe ku BBS Telefina nga bakuwa obuwumbi 5 buli mwezi. Tegukumala. Olw'ensonga gujja kubeera gwa mugaso nnyo mu myezi 3 egisooka nga baakabukuwaayo emirundi 3. Lindirira